Namba amawulire g'ebintu bya Pastor Jenga badde bya Pastor Yiga gabadde gatambula nnyo okulaga nti n'ekkanisa baagala kugitwala. Ofanga tofudde. Kituufu ekyo. Kakati ababanja bali babiri. Sente zitankanibwa. Waliwo mbu ow'olukaaga waliwo ow'ekikumi mu ekinaana mbu. Kakati mu babanja mwe muli ne Kojja Kimbowa. Kakati version gye nnina ku Kojja Kimbowa emyezi nga gumu n'ekitundu emabega yakwasibwa TV eya ABS. Kojja olwafuna TV n'ajjuza buli wamu eddagala. Ne wano nga ku setu wate wagendawo eddagala. N'ajjuza buli wamu eddagala bisaateeka wafuna ku mukisa okujja okusomesa eddagala n'alisomesa ogutali musango kwa TV baali baagimuwa. Naye n'ebigambo ebiyita ku mpewo essaawa mu budde ki n'atabirowoozaako. Era wiiki oba ewedde ng'etandika ABS baagijjakokko. Aba UCC baagijjakokko ng'ebigambo bisusse. Asomesa eddagala n'alisomesa. Ng'ekigambo akikubawo nga bw'akiwulira n'obudde obw'emisana. Kati kino ne kiwaliriza akakiiko k'ekkanisa ak'abakadde okugamba Jengo naawe TV si yiyo, TV yaffe. Gundi ave Kimbowa aveewo tunaamusasula. Mbu Kimbowa kukuteekawo claim n'agamba njagala obukadde 600. Mbu nzo kivaamu. Mwebe n'agattako naye mukazi yali yabawa. Tugina mufuna mu video. Kati omulala ow'okubiri abanja yagambibwa okuba nga ssente ezo ne pastor yazirekawo. Pastor agenda okufanga abanjibwa. He's one of the most famous engineers mu ggwanga no wa TV. Nemu ku TV ey'amaanyi eyakajja. Agimabega. As far as I'm informed. Yali amubanja kakati mbu musumba yanakkiriza omusasula netasasulwanga. Kati focus eyo wejjira yonna. Wabula John afunye omukisa ku simu n'adenyoga ne Pastor Jengo. Ayogedde naye. Pastor Jengo alimu ebintu bibiri, munyiivu ate musanyufu. Ekimunyiiza nti bino weebiri. Ate yandyagadde maybe bino bibeere nga bitambulira ku nnyaya taata we n'emmaali ya kitaawe naddala ekkanisa. Ebirala byonna bisobola okugenda naye abantu bamanya nnyo pastor ku lw'ekkanisa ne TV. Ne bandi maybe. Naye ndowooza Katonda agenda otwala pastor nga bandi eringa eweddewo. So Jengo temubalirwako nnyo ne TV n'ekkanisa byamulekerwa. So ekiba nga kiri mu mawulire essaawa zino bifulumanga asema bagenda kutwala ekkanisa egenda kugijjawo tegenda kubikoze bitya ng'omwana kimumalamu amaanyi. However ate ekimusanyusa nti bino ebiriwo byatandika dda. Naye abadde alwana. Agezaako okulwana. Naye ndoza ne bimusukkako. Nga obujjukira emboozi y'omukyalo oli eyavaayo Jengo tampa buyambi bikoze bitya. Naye tugenda okufuna records ng'omukazi abadde amuwanga ssente. Nonda ndio baatuka ne balemagana. Kati abadde agezaako okulwana. Info entono gye nnina omwana agezaako okukuŋŋanya abaana ba taata we. Bambi. Era bangamba alina ne kakkalina gye bapangisize era bw'otuuka oyinza okugamba oli musomera nassale. So ebimu agezezzaako bikola obulungi bwe ndowooza. And being nti naye mwana is not like he's a family man naye alwana bulwana. Ate n'ekyokubiri abagagga bano baba ne ssente ne bamanya engeri gye bahandolingamu abamanja gaabwe n'engeri gye bakwasaganyamu abantu. Amubanja 10 n'amuwaayo 2 n'amuwummulamu emyezi gye. Not because abasasudde, yes. And the fact that ntinno omuntu aba akyali mulamu abantu babeerayo nga babanjibwa. Kati ate bw'afa buli abanja ajja aganginga apo omulundi gumu. So kati we buzibu we buva. So fabi ebyo naye okusinziira ku Jengo agamba nti media ekuba eyina ekifaananyi kyegezaako portraying ekiyinza okuba nga si bwe kiri mu butuufu bwakyo. Balina facts bazidistortinga. Yes ebizibu ebiri ababanja bwe bali ne facts zidistortingibwa kyatamanyi interest yaabwe eriruddawa. Ekigendererwa kyabwe kiriwa. Okubanga amazima bagalina balina amazima ge balina ne bagongeramu. Olunaku olw'ejjo babadde ne meeting abasatu abo Jengo ndowooza n'omwami oli abanja n'abaana ba family. Yes, kati resolution gye tutanategeera. Naye sooka ompe Kimbowa eyafubutuddwa mu TV sofa.
ebere nti no yeterezeza esooka etuule nga famire ya Jengo ebere nti no yeterezeza ne yesootinga naye kyenjagala okubeera nti no kyo kyesitasobola kugumiikiriza njagala management olwokuba nti noko kaalimuko akawandiiko ndi mu kutegeeza abantu nti nina emmotoka 3 zo zenjagalirawo with immediate effect emmotoka Subaru emmotoka Touareg n'emmotoka Benz zo nzaagalirawo okwo seetaagala kugamba nti no kunegotiatinga kuba ekintu kyabeera nti no zo nga zo bwe twali tuwandiika twategeragana nti no senga tubulako enkolagana yonna era njagala kuva wano ngabo mundaba njagala kuva wano kugenda kulaba nti emmotoka ezo nzirukavaringa within 3 days ebya TV nabalese bamala okwesootinga bali mala okwesootinga na buli kimu kyonna kyonna nja kuvaayo emmotoka 1 naddala kuliko emmotoka eno esembeyoko Subaru yali emmotoka mpya nga nakajija mbondi ennaku nga 2 nensabibwa ne bagamba mbona emmotoka eyo ngimuwe yo nga yo yali yakubeera nti nno ekwataganya ku bintu ku mirimu gya TV naye okuva lwe yakutuukawo ku TV saddamu kubeera nti nno ngiraba emmotoka Benz yali yagensabanga omuntu nti nno nze kennyini nga nze njagala kubeera nti nno ngivuga naye ate unfortunately ndengera nenkyekanga mbuno naye ngenda okulaba nga sikyagirabawo kubanga emmotoka ezo zaabeerangawo emmotoka Touareg njagala okuggumiza omuvubuka gamuluma hano siwe wala gamuluma nannaye kale kaakati byebyo nekyo tugenda okusaba legasi kikulu nnyo ebiseera ebisinga ffenna ffe kyetukolerera kwe kuzika omukululo ogwo I understand pastor ayinza okuba alina bingi ebyayinza oba ebyamugukako na biki naye ndowooza ttiimu zonna mufuba okulaba nga ekkanisa y'omusumba esigalawo ne TV ye and abamuli close mukimanyi abitreasuringa nnyo nga abyagala nnyo yes mufuba okulaba nga ngenda okunonyayo ku pastor tulaba tusobola okwogeramu tumanye ddala ebirala we biva but so far that is the insight kiriwo so far kati awo nga tuvuddewo jjo waliwo ekivulo ekyasaliddwamu ku Nikani